Minisitule y'ebyobulamu evudde n'Egumizza Eggwanga nga wataliwo kirwadde kya Covid-19 newankubadde nga waliwo endwadde ezigenda maaso n'okukwata bannansi naddala ssenyiga, ebifuba n'ebirala. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa minisitule eno nga kiteereddwako omukono Dr. Henry Mwebesa avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi mu minisitule y'ebyobulamu ategeeza nti akadde kano bannansi bangi abatawaanyizibwa obuzibu bwa ssenyiga n'ebifuba nga bikalu era nga kino kirina akakwate ssaako n'ebintu ebirala omuli omutwe oguluma, omusujja, obunafu mu mubiri n'ebirala. Wabula abakubiza bannansi nti newankubadde nga bino biyinza okulemerawo okumala akaseera naye bimala ne biggwawo era nti basaanye okweyuna amalwaliro. Okusinza ku kiwanuko era kiraze nti abaana abali wansi w'emyaka 5 ssaako n'abo abagenda ku masomero si be bokka wabula n'abakuze mu myaka okutandika mu myaka 60 n'okweyongerayo be basinze okukosebwa embeera eno. Wabula ebitundu 2 ku buli 100 ku baana abafunye obulwadde buno bafuna obuzibu mu kusa wabula bwe baba bafunye obujjanjabi endwadde eneewona. Minisitule egamba nti ekintu kino kireeteddwa embeera y'obudde ebeerawo naddala enkuba ng'etonnya wakati w'omwezi ogwokubiri n'omwezi ogw'omukaaga naye makkati ddala mu mwezi ogwokusatu embeera eno weebeererawo ddala ate omulundi omundi gwe mwezi okuva mu mwezi ogw'omunaana okutuuka mu mwezi ogw'e11 naye mu mwezi ogw'omunaana embeera y'emu etambulirawo. Okusinza ku minisitule etegeeza nti newankubadde nga bino biri bwe biti naye kino kireetebwa embeera y'obudde ebeera ekyuse si kye kyokka ssaako ne bannansi okwetaba ssaako n'okweyuna ebibuga. Minisitule evuddeyo n'esaba bannansi bonna abatalina bubonero nga buno okuddukira mu malwaliro okufuna obujjanjabi mu mbeera y'emu era babawadde gabuwa okugenda okwekebeza ekirwadde kya Covid-19 si kye kyokka omusujja gw'ensiri n'endwadde endala wabula babawadde amagezi okugoberera ennambika y'abasawo era n'okufuna obujjanjabi. Wabula oyo yenna embeera eno gwegaaniddeko bamwewazizza okugenda maaso n'okwewa ebifa ne munne si kye kyokka wabula n'okwetaba mu nkuŋŋaana ezitali zimu nti kino kijja bayambako okukendeeza ku saasaanya kw'endwadde eno n'okwambala masiki ezibika emimwa n'ennyindo nakyo kiteereddwako nnyo essira ssaako n'okwewala okwekwata mu ngalo. Naye minisitule ekikkaatirizza nti tewaliwo bubonero bwonna bulaga nti ekirwadde kya Covid-19 kyazzeemu era nkikutte wansi ne waggulu wabula nti abo bateekeddwa okuddayo okufuna akayiso kaabwe okumalayo ddoozi ey'ekirwadde kino bateekeddwa kikola mu nnambiro. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.